Kitone amazima matuufu nze maze bbanga nga mbuuza Kitone ekyaki naye kaakati tulabika ekitone kya Kitone kirabise. Kitone oyo yali mwana muto naye nga nsingako obukulu nga nze muntu omukulu ewaka we twakulira. Taata wange n'amusanga ku kyalo gye baali bagenze okuyimbira ng'omwana oyo bazadde be bonna baafa. Ompuliriza kakati n'agamba kantwale omwana ono abeere nange e Kampala. Kitone bawe yagadde Oniasi okusinga ngo badde audio zibadde zitambula yamwagalira ki n'ayagala ne manager we Faruku n'ayagala wa Kitone n'ayagala feno na muyita Jibu muganda wa Kitone muchagera era kino ujja mu kamera zaga nsiyombera musajja kyekisooka n'agamba nze bba wange ne bwayenda sisobola kudda wabula nzira buzi ne mu budabuda nakumawaka netugenda mu maaso kuba abasajja balina okwenda. Kitone aveemu okwegaana abasajja olw'ensonga nti noono amuyita ki amuyita driver era amuyita manager we naye nga ki ogenda wira nti amwegadangako naye ng'ogenda wira nti amuyita ki amuyita driver. Ate Kitone mujozi nnyo oyo omusajja gwayita driver amulezesa omwana omusajja n'alera omwana okuva e Kampiringisa mpaka Mukono ng'omusajja alera omwana omusajja wama avuga emmotoka bw'ati Kitone yaba alina ki omwana omusajja oluwumuza emmotoka ng'amugamba kwata omwana nga yayingira omusajja aleze omwana naye baabuze olwanagana n'abawala bangi ng'obaleeta ewuwo nga nkugamba waleeta Oniasi yoyo ne mukusisinkana wali ng'oyambuka nga ku unisex saloon ewa Sweet Kid ne nkubuuza ate ono wamugjeewa n'oŋŋamba anti gundi yali alaga omutima omubi ng'amusiba ne mugamba oba wamumala okumujja mukomera ate omwagaza ki okumuteeka okumpi naawe n'obulamu bwo. Ebintu ebyo nabigamba ku lw'okuba gwe wali okyali mulaavu ne Oniasi waŋŋamba ekigambo era nenkola ne statement ne ŋŋamba ono gw'olaba mulamu wange mukazi wa Jibu. Oniasi ne yeegaana Jibu maaso gange nga nali naye ne Jibu. Ompuliriza bulungi ekiro kiramba ne twawukana nga buli omu agenda kwebaka kulwokuba noŋŋamba nti ate mukazi wa gundi wa manager wo wa Faruku naye nkitegeera nti nno yeegaanye ono ku lw'okuba kati ayinaani Faruku ku Faruku yennyini olunaku lwe tukola interview ali ku Climax era omusajja omulala mukwano gwange yanyanjulira Oniasi ne mugambo ya ono Oniasi si wo wa Faruku era Oniasi ne yeegaana Faruku mu maaso gange omulundi ogw'okumeka ogwokubiri ng'alumiriza nti kati mukazi wa Alex ayina n'erinnya ery'ekisiraamu lye mbadde simanyi bamuyita Shakira lyerinnya lye. Ono omwana alina ebintu bya misinga kubanga sakozi mu bwongo weebuuze w'otunda ettaka oba ogenda kugula ki kubanga twagala kugula mataka ekiri mu kubonyaabonya abo byebyo ebintu bye baagaba muli mugamba mbu nno oli atunda mugabo gwe baakola ki gwe baamuwa. Abaana bange mwena gye muli we mukulanga njagala mulaba akatambi kano nze bampita Jemba Joseph Kiweewa ndi musajja mulangira ndi mutabani w'omulangira Kiweewa Gerard ndi muzukulu w'omulangira Kayondo Lawrence nsibuka Musekabaka Cosma Kikulwe mu Gomotoka Ebuwazi. Nze siri mupakasi w'abaana bange nze okubaweerera n'okubagulira engoye n'okubaliisa nkikola lwakuba buvunaanyizibwa bwange. Nze siri mupakasi wammwe ekyokubawaayo ssente okubazimbira n'okubagulira amataka nkikola kutuukiriza buvunaanyizibwa bwange era buli kintu kyonna kyenkoze n'entuuyo zange kyange. Ani mukyala Muzaata nze gwe mmanyi okusingira ddala ye mukyala ku Lusumu. Abo abazadde obalaba byebizibu by'abaana byabwe ogwoyinza otokeera ku makya n'ogamba mbu nno nagula ennyumba yange mbweno ngiwadde mwana. Mulimu abantu abakumye ebyobugagga nga babikuuma okuva ku mirembe egy'edda kambawo example nga bakyabiyina mpaka leero. Ensonga lwaki bakyabiyina kubanga tebiriiko bwa nannyini. Kankugambe awo olaba mukwano waani oyo ali ku liizi nannyini ttaka bamuyita omwana w'omwami Kulubya Ssenseko. Famire ya Kulubya Ssenseko
ekuumya amataka gonna geeyina gali developed mu bakampani amalala naye nga gaabwe kubanga famire yakulu ya Senseko teyakwatako yiika emu nejuwa omwana omu Devikomu ku Lusumu bwafuna omugabo gwofuuse kwa ku Lusumu so kiri mugabo okuva wa Muzaata ate bade kufuuse kwa ku Lusumu ate nga oli nabo bafumbo kitegeeza ne akemu abayinako omugabo era kati asambira mabega agamba tukoze tuti era Koja Kitonsa yagezaako nnyo okunyula Kitone mu kintu kyazzeemu n'olwokuba Kitone yali afunye excitement nga tawuliriza kojja ng'amugamba ki ng'amugamba abantu bozzeemu eyo obulamu bozzeemu kati obulaba otegera okukyusa embeera zo era n'amukolera ne woofiisi n'amugamba abantu abakwagala okukulaba bajjengaano n'amugamba naye omuntu yena gyakuma okukuba essimu olukimu ogenda ku ssimu ogenda kukola ensobi kakitone ensobi gye yakoze nze kitone ebintu nga byakatandika namukubira ne mugamba ky'oba okola ky'oba osinga okwewala mu byonna mawulire gaviire mu ddala okusolovinga ensonga ze ate no munefa lunga n'agenda wala ekisinga ekiyombya bano abantu bombiriri tolowooza nti kintu kinene nnyo musajja yabatta Kitone si mufumbo abufumbo kigaana ate kutambula kubanze ku mbaga ya Kitone saaliko Kitone kwa mpulya nalongo Kitone ne ku mbaga ye saaliko simanya jagga kyusa nnyo nesobola yakyusiza naye nga bano ekibasumbwa bombiriri musajja yabatta ani nani Kitone nono Doniasia kubanga Doniasia yagala bawa Kitone Doniasia bawa Doniasia bawa Kitone bawe yagala Doniasia okusanga wadde audios badde zitambula yamwagali yaki n'ayagala ne manager we Faruku n'ayagala wa Kitone n'ayagala sino mulama muyita Jibu muganda wa Kitone omwala yayagala abaana basatu bonna bantu basatu naye yagambye ono omusajja yamufiirako musajja ki owa Kitone kakati Kitone ensobi gyakoze kwegenda totandika okukola interview ng'agamba ki kati ayali ng'agezaako okwewolereza naye nga takyalina kyayinza kuzza ate ngambye alina manager manager mbadde yalina omugaidinga mu bintu anti Faruku ekisinga okusumbwa abantu baano mu Uganda wano manje tulinawo ng'aba ekigambo manager bw'omuyimbi akigamba naye nga okizza mu lulimi olwaffe olw'endongo obeera katumwa ndeetera emmere ndeetera engoye lipusitiiki obeera katumwa kubanga omuyimbi wabanga asobola okukwata kyo nagaa n'apafominga nga tokitegedde tuba manager oba biri mu politics kakati ng'oggyeko politics okuba nti ali awo njagamba omuwala ono Doniasia nti ekisooka kya byonna ayinza okuba nga yavudde muwala n'agwa mu nnyanja ye kyatamanyi yavudde mu mwala yagudde mu nnyanja gaggadde anti gye yaddukidde mu bbanga ttini nnyo bagala kumulangira n'ebyo ebizigo byateyerusa bulungi gye yaddukidde eyo wabula nze amagezi gayinza okugamba Kitone asooka ave mu mawulire Kitone agavemu takyalina kyataasa kubanga omanyi Faruku osobola okubeerawo mu paaka omukazi najja nagamba omusajja oyo Faruku banneego mulaba oyo mukyamu tamalaako togenda kumbakirako mu paaka olaga abantu nti osobola okumalako kati ng'otegeka kukwata omuko mu magambe muzeeyo yadde abalimba sanze ow'essaawa essatu nga lwekyasobola kupuruvinga bantu kati Kitone ateekeddwa okuva mu mawulire kubanga envuma sipiri kwamuvumira kubanga ekisooka kya byonna omwala ye mwennyini wowulya interview ze tezikwatagana yasooka ng'ali mu baasi nga bamutwala n'agaa Kitone bamugjamu olubuto naye gwe bajjamu olubuto ali myaka ndowooza nga 3 kali kyesimanyi ba California bamutwala nga azirise nadde engulu ng'amuggyemu olubuto lwali lwani omwana ndowooza lwali lwa musajja era wabba wa Kitone kisimanyi ekyo naye ekibuuzo era kirakira kubanza ogiyaddewo ku live nga alina mukulu mawa nenjayo mawa oyo Doniasia mwana nemuyitayo nimugala bakozesa bintu bya kisiru bive kwali mukubuzaabuza omukyalo ono namubuuziza nze nga tumaze nemugamba Doniasia bwe bakuggyaamu olubuto wagenda n'owaaba tibanziggyemu olubuto era ekyokubiri lwaki oyogera leero nti bakugjamu olubuto
nga bitutte ebbanga kubanga ne mugamba kibasumbuwa ntalo z'abasajja wabula akumanya kati ekiriwo wafunye comeback n'okomawo naye nga nawe kyo ebintu babba wani w'omuntu ate yakuyamba naye mugamba niyo omuntu yenna wamala okukuyamba Faruku mama wamala okukuzaala bw'ati okwetika emyezi 9 kimala kumaze okubanga akuyambye n'okuzaala akusaawo naye nga yo omusajja alabika ebirungo ebisinga yabifunye mu Donasiya kuba ye gwawolereza ye agamba kimu nti va ku mwana alaba ndowooza Donasiya mutomukko ku Nalongo Kitone okitegeera Nalongo mukulu wa Jemba ate nga ne Jemba mukulu nnyo Nalongo ye mukulu anti ngamba anti Nalongo abaye mukulu wa Jemba ate nga ne Jemba omukyalo wa bunene so kati nze kijjagala okugamba kiri kimu nze side yange gera kubeera nnyo ku Donasiya omuntu aba yakujja mu buzibu obwali businga saawa eno yandibadde ebisinga obungi tabyogera obeerako n'emmizi n'ojjukira omuntu awantu we yakujja tannamusibako kati waba oli yajjayo ebintu bye ng'alina gy'alaga newetabangu oli yajjayo ng'alina gy'alaga nze omuwani yansose najjukira omuntu obuzibu wali we yamujja Kitone y'omumanyi Kitone amazima amatuufu nze maze ebbanga nga mbuuza Kitone ekyaki nga ngamba ekitone ekyaki naye kaakati tulabika ekitone kya Kitone kirabise kubanga nali manyi nti oba Kitone mu kuyimba oba Kitone mu kuzina amazina oba Kitone kyaki naye bwe mpulidde Kitone ne mpulira Mugema ne mpulira ani ne mpulira baani ne manya nti ekitone kyakutambula lindako nze njogera ku Kitone bwe mpulidde Kitone kwaliwo Jeff waliwo driver avuga Kitone waliwo Mugema waliwo ate muganda simanyi wani waliwo Jemba walugambye Jeff awo nempunzika nga ekitone kya Kitone nkitegedde nti ekitone kye kyaki kyakutambula waliwo neweggulu gwempulira eggulu eyo lindako ati jibu muganda wa Kitone ate ati lindako ekyo akunnyonnyola lindako ekyo nakitegedde kakati bw'omaliriza okutuma abantu abo bonna ng'oggyeko jibu gwe bagamba nti muganda we naye Kitone alina ekizibu kimu nze kuba nayambiddwa nenfuna saidi 3 nafunye saidi y'omusajja nenfuna saidi ya Kitone nenfuna ne saidi yaki ya Donasiya naye nja kusooka na saidi ya Kitone gwe mmaze naye ebbanga mumanyi bulungi eddoboozi lye yakubira omusajja essimu n'amugamba gwe ssebo njagala ebintu byonna bye wagambye omuwala osala amagezi okulaba nti oddamu obisaabulula naye awatali ekyo mugenda kulaba Kitone kyeki omuwala ye Donasiya gwe boogerako nga bba wa Kitone alina ebigambo byakola ki ati Kitone akuba essimu yayogera ebigambo bibiri gyebaleko ssebo nsaba oddemu osaabulula ebigambo biwagamba omuwala oyo ng'oyagala okumwebakako kubanga omuwala ebigambo byamugamba byali biraga nti nze ndi mubi nnyo olw'okuba oyagala okukola ki okumwebaka nkulaga olutalo we luva oyagala okumwebakako n'oyogera naye nsaba bw'oba toyagala omwana wange akyali muto mujja kundaba keeruzira ng'anayogera Kitone mu ddoboozi lye amuyamba omusajja Jeefu n'amugamba mugenda kundaba keeruzira bwe mutaagendereze ku bintu ebitambula kati olw'okuba oyagala okwebaka ku muwala n'olyoka omugamba ebintu omusajja naye okamugamba nze omuwala simugamba bintu wanali mugambyeko nti mu mmotoka twakola bwe tuti gw'owulira nali mbimugambyeko ebyo bigambo bya Kitone ng'ayogera naki ne Jeff n'addamu n'akuba essimu n'agamba Kitone wankubidde essimu nga ndi mu meeting naye ngenze ku WhatsApp yo nempulira amaloboozi go Kitone omwana gw'ogenda ogamba nti wange nze si gwo wagamba abantu nti omwana oyo wange
omwana nekugamba omwana singa yali wange nga mwagala nga ddala wange sandi munoonyeza gwogenda kugamba abantu tinakuzaalamu ki omwana oyo bamuyita jeefu yebba wa kitone kitone gwe yagenda alagamba naga n'omuwala oyo gwe wamuleeta ewange nga nze sikola ki nga simumanyi kitone kati naba nga ye nyininyini eyereetera obuzibu okusinza ku maloboozi ge nakoze eki ge nafunye era kitone bano abagamba nti kitone obusungu awo wabujja obugenda n'ajjayo ki n'ajjayo okweyimirira kwani okweyimirirwa kwe oba sitolo kifuna bulungi awo wajja awo wajja obusungu essimu eyasooka ovuga kitone yavuga ayombesa oli jeefu kwagala ono oba okitegedde era ne boogera ebigambo bye baayogera jeefu n'amugamba nze gwogenda ogamba omwana oyo wani nagamba omwana tumutwale ne ku DNA zero omwana kati njala mutwala kuki ku DNA naye omwana n'ogaana gwogenda ogamba abantu nti onjagala wano wajja n'oyo omwana nakino ekisajja kye ekya feesi enfu nempuyanga n'omusajja ataddeko ebbuba gwoyita maneja wo gwoyita ani maneja wo gwamuleeta ekisajja nti kyeyonja nakweyonja gwe gwoyita maneja wo mwe mwajja ewange nga mujja mutambulirayo nenze kitone nze ndi simanyi ndi musajja wa maanyi siri musaizi yammwe obutasoma tontekako ebyo bya bidongo nze siri mudongo ebyo byakadongo kamu ayina n'erinnya ery'ekisiraamu lyembadde simanyi bamuyita Shakira lyerinnya lye omukulu ali mu audience lyerinnya lye omusajja n'agamba Shakira nze njagala okute nze Shakira mbadde sirimanyi nze Shakira mbadde sikola ki omusajja yayogera nga alaga laga ne muddira omwana w'abendi ne mumutwala ne mumukozesa ne mufuna ssente temumuwa ssente ne mugenda okulya mumuleka mu mmotoka mumuleka mu mmotoka omwana w'abendi mwagala ne mumugjamu n'olu nga bawaani bawa kitone nga yalumirizeeyo gwe bayita jeefu kitone yatwala donasi nagamba kitone omwana w'abendi n'omubonyabonya bwotyo kakati donasi yali yaleeta mutowe akole wa kitone kitone bw'amala omanya nti donyasira ayagala bbaawo oli agamba agoba omwana oli kati omwana omusajja era akyogera n'agamba kitone n'ogoba omwana w'omuntu n'omugoba ekiro ssaawa 8 nzera omwana yazze ewange nenzijja ne mubudaabuda ne mmala ne nkwata donyasiya ne muzzaayo ne bw'obeera gwe n'abaana bo b'ozadde kitone bajja kutuuka ekiseera nawe bali babonyaabonya ng'ebyo bigambo bya musajja ayagala ki kitone kati nze nempunzika ebyo byonna we nabiwulidde nendaba nti kitone mutuufu yalina obukyamu mu bintu bino byonna okuvira ddala ku ssimu gye yakuba ng'agamba bwani nti mugenda kundabako mu paati 2 mugenda kulabako kitone mu paati 2 naye saagala nfiire luzira njagala jeefu oyogere n'omukazi w'oyo gw'oyagala so mu mbeera eyo yonna yonna nolaba nga kitone ebintu byazaakola ye yennyini abadde alimu promota kitone nalongo kitone senga kitone yechi kitone ye yennyini kyegambye nti muzibu okutegeera kyakola ki naye nga kitone alimu obujozi ate kitone bw'anaalekerawo okwegaana abasajja wuliriza kitone era mbadde nsaba omukulu ali mu audience muli mu muganda we amugambe kitone alekeraawo okwegaana abaki kubanga bwe yali atwala omuwala ono abasajja bwe yali atwala omuwala ono ewa jeefu yamutwala ng'ewa mukwano gwe gwamanya agenda okubaako byakola ki byamukolera n'amugamba era singa oba ofunye obuzibu nasobola okutwakinga amasimu biki ye yatwala donasiya amutwala nga ki nga omusajja agamba nti nze tonyanjula mu bantu n'amugamba nti kitone gwe waleeta abo nze nali sibamanyi gwe wajja ewange n'oyo gw'oyita manejawo oyo wa feesi simanyi etakola kiga mpulira naye ataddemu ebbuba kakati kitone bwe yatwala ono omuwala yamutwalanga mukwano gwe oli n'akola ki n'amwegomba lwensonga lwakigamba nti kitone aveemu okwegaana abasajja olw'ensonga nti noono amuyita ki amuyita duleeva era amuyita maneja we
ogenda wira nti amwegadangako naye ng'ogenda wira nti amuyita ki amuyita driver ate Kitone mujozi nnyo oyo omusajja gw'ayita driver amulezesa omwana omusajja n'alera omwana okuva ekampiringisa mpaka mukono ng'omusajja alera omwana omusajja wama avuga emmotoka bw'ati Kitone yaba alina ki omwana omusajja oluwumuza emmotoka ng'amugamba kwata omwana nga yayingira omusajja aleze omwana kugambye Kitone obujozi bw'alina nze sibulabangako aleze omwana ekirungi muganda wa Kitone waali wano Faruku ensonga zino anze Kitone tumulabidde ebbanga ate Kitone tubeera naye bayiza Kitone omu ku bantu abalungi ab'omutima omulungi ate ye muntu addukira omuntu buli mbeera embi gy'olimu nze namulabira ne basiba promota y'omu ku basinga oteekayo mugongo era ekionja kimwe bazaako bayiza ne program gy'abadde atandise okukola eyo gyagenda okukola era gy'akola nungi era ezaamu abantu essuubi eba egumya n'amaka n'obufumbo naye kyonna kyonna bibiri mawanga byayogedde bu audio obwo nabuwulira era nagamba ne muganda we David Com nogamba naye nawulidde ku audio obwo naye lwakwanze akalimu eddoboozi lya Kitone mbadde sinabakola ki kawulira naye kati mawa bw'aba yakafunye kirungi naye nga Faruku nga tunakwogera biki omanyi Faruku waliwo ebintu bye tubeeramu kati nga kamera eno omanyi nti kamera eno erina ebintu Faruku omuntu kyayinza okukola n'otya omuddamu oba omuddiza olwa kamera eno lwansonga nti olina Faruku ekintu ky'ozimbye ate ekintu ky'ozimbye mu bantu kyanjawulo nnyo ne kye bakulabamu ndi Faruku waliwo omuntu omu yabuliranga ebintu ebyo nga Kitone byabulira ali ku rediyemu n'abibulira naye wayitawo wiikezi nga bbaawa amutadde mu kamera mukazi gwe tolina ekyokola waka embeera zo zonna eyisizaako tolabirira bintu nze yeegololera nze ekitegeera nga naye bulijjo bw'atuula mu kamera bw'ati annyonnyola abantu ng'ekituufu olina okudda waka n'onaaza n'omusajja ebigere naye ngenda gamba ki nze Kitone nja musalira omusango nti ye ng'omuntu kamera gwe zibadde zitunuddeko okitegeera era eyayamba Donasiya ng'ali luzira n'amuzza okitegeera saawa zino nga bulijjo Kitone bwagamba nti nze siyombera musajja okitegeera era Kitone bujjo mu kamera zaaga nsiyombera musajja kyekisooka n'agamba nze bba wange ne bwayenda sisobola kuddaawo wabula nzira buzzi ne mu budaabuda nakumawo waka ne tugenda mu maaso kuba abasajja balina okwenda bijjayo ebigambo biva mu ddoboozi lyani n'agamba nti omusajja waaba tayenze nawe omukazi oyinza obutekkiririzaamu kati saa zino kyaguddewo we anti mukambwe kuba Faruku nga tebasobola kuzza luzira nga nze nakweyimirira ne ngenda kujjayo kusaba kwange era basooka ne bayita gonneeyimirira ne bagamba olw'ensonga ABC ono ali mu kujjayo olinayo omulala amuddira mu bigere akweyimirira era ggwe nsonga ki lwaki ojjayo empapula zo weba mbi oba nnungi kati kino kiraga omulabi nti Kitone bwe yagenda okujjayo empapula ze oba pasipooti ye alina ebigabo byewerekereza ku ki obutayita ono ne bamulinda bulinzi ajje bakole ki babake olw'okuba nti omanyi omuntu bw'ava musanga soogera n'agamba nti nze kinjje musango ogwo gundi oyo nawulidde ku mboozi ayagala kudduka ogenda ko nga bakola ki kubanga yajjayo empapula yagamba nze nawulidde ayagala kukola ki kudduka naye omuntu nga danka nti nga njagala mawoono nnakukwata mawa ne mugano mawa nina wendaga naye mbadde nsaba pasipooti yanjjeyo tufune David Com akole ki akwemira mifo kyange okitega bwe muwa bose Luganda kasirawo zino bwe bukuba Kitone saawa toyinza kujjako kiri ekino nti yabadde asibyani yasiba Donasiya tasobola kimujjako owulira kati ate bulijjo wenkulagira nti Kitone yeekubye omupiira kati bulijjo embiranye noono omukyalo gwe taagala kwogerako kati mukyalo gwe taagala kwogerako yagikoseza nga advantage okitegeera naga nti amuziza ajeyo okweyimirirwako nti ye nze yamusiba kangende omusango ngujjeyo mufuna kitegeeza nti ono bujagala okulabisa ndalina wakulabisiza saawa zino omuwadde gaapu akulabise so mbadde ngamba buli muntu ali mu kamera muno yiga engeri gye bakwata kamera ate yiga engeri gye babeera mu kamera bw'oba olina ekintu ky'ozimbye sooka otule wansi omanye kindekabwa bwe nkola kino kati ekyomukisa omulungi muganda wa Kitone agenda tangazaamu ekinneewusiza okuneewuunyisa ku pani eno ye mwami mawa kuba agala kutuwa sayidi bbiri
ate no mwami mawa abantu abona bazze bwetuli naye mwami mawa ayogedde ebintu ebituufu yawudde mu katambi olumaze olwokuba nti ettooke limutta n'agulubana njagala buli muntu ala okutandikira ku muze gwe yasinga okola ku kitonde interview taba na mwana muwala akwata mwana emmotoka tabamu omwana omuto omukulu olage Faluku yakwata omwana Kitone alina omuwala akwata omwana we yakolanga mukawainike yakwata omwana we ekyo nino kati ninyo omuntu Faluku okukwata omwana so kubanga ali mu shootinga ningamba omwana akwata kuba oli mwana muto naye Kitone talina we yali atambudde nga mmotoka tali mu bantu bameka iye driver we n'oyo akwata omwana w'omuwala ekyokubiri muge batayagala ku Kitone muge batayagala ku Kitone nga omukulu wadde abyogera ogambye nti omenye abantu bana n'ogamba ekitegeeza ekitoni okitegeddewa Doniasia yayagala mugema lwe bagenze eggulu Doniasia yayagala mugema lwe bagenze eggulu nga bagenze kola ki ate bwe baba bagenze kusabiriza eggulu ntolo z'obusajja zibadde omunda nga bazirwanira munda kano buzibu bwajjidde ono omuwala kugenda kweripotinga ku poliisi naye nga zibadde nga zirwanira munda kubanga Kitone yagerako neyeripotinga n'okweripotinga baagala kumuwa butwa era ekyagobya omukozi ewaka ye Kitone agamba baali baagala kumuwa butwa nga beegasa ntu bameka babiri n'agamba omukozi sooka oveewo kanewunyiza mukulu mawo okugamba kuba ekisooka omusajja oyo obutwa baali baagala bo muwanga kyo tenabaawo kati ate nga nasanga Doniasia ne Kitone omuntu agala okuwa obutwa Faluku otambula otya naye kuba ne show ya climax nasangako Doniasia ngali ku live ali mu kutunda ticket nga ne Kitone waali katuge kangende wa muganda wa Kitone lindako muganda wa Kitone waali mukama wange omuzindalo tuliwo ensonga zino yene Emboozi Mukati okusookera ddala abalabi nze ndi musanyufu nnyo okubeerako mu Emboozi Mukati gwe mulundi gwange ogusoose naye mbadde mu audience mbeera nnyo mu audience eyo lwakuba mbadde mu audience nembuuza abakamera nti omuntu asobola okubeera ng'ali mu audience naye n'agenda akuba eŋŋuumi omuntu ali mu kamera ne baŋŋamba tokkirizibwa ne baŋŋamba wabula okkirizibwa okugenda okuteesa ne mmanya nti nyina kozesa maanyi ga bwongo so si gano Dankani bulijjo gaŋŋamba tubeze ku nsonga za Doniasia ne Kitone nsaba kuwabula mukulu wange Naalongo Kitone nakkubira essimu Naalongo Kitone omuyita oyo mukulu wange baba wange ate mukwano gwange ate ndowooza mmanyi nnyo Kitone ekimutawaanya mutima mulungi era ekireetedde Kitone ebizibu mutima muki mulungi yes Kitone ayina ekintu ekimulimu munda naye nkusaba oyiga okukyejjamu Kitone oyo yali mwana muto naye nga nsingako obukulu nga nze muntu omukulu ewaka we twakulira taata wange n'amusanga ku kyalo gye baali bagenze okuyimbira ng'omwana oyo bazadde be bonna baafa ompuliriza kakati n'agamba kantwale omwana ono abeere nange e Kampala n'asaba abantu abaaliwo ku kyalo omusajja oyo taata najjayo mama ye yali yafa ng'abeera ne taata we Sempijja naye nga Sempijja naye okitegeera ng'abeera up and down n'amugjayo n'amuleeta eka ffe we yatuleetera baaba yatugamba ono mukulu wammwe ye gundi era nze ngenza okutegeera nti Kitone si mwana wa taata wange gwazaala ye Gerald Kiweewa ngenza okutegeera mbu Kitone si mwana wa taata wange gwazaala nga tumaze n'okusoma okitegeera bulungi akyogera lunywe baaba nga oba okitegeera bulungi so mukukula ffe twayita mu bintu bingi Kitone oyo gwolaba yakula engeri gye yakula nti yasobola n'okukulira mu famire etali iwe buli wasanga omuntu ali mu kubonaabona ayagala kumusembeza tali mu kukikola mbuna akikola oba kwesanyusa buli wasanga omuntu ali mu kubonaabona ayagala nnyo amusembeze nga naye we bakola ki we bamusembeza kakati kimuleetedde entalo nnyingi
n'abawala abalala batasobodde kujja mu kamera zino va ku Doniasia nti yabadde waki wa kamera naye baabuze olwanagana n'abawala bangi ng'obaleeta ewuwo nga nkugamba waleeta Doniasia oyo ne mukusisinkana wali ng'oyambuka nga ku unisex saloon ewa Sweet Kid ne nkubuuza ate ono wamugjeewa n'oŋŋamba anti gundi yali alaga omutima omubi ng'amusiba ne mugamba oba wamumala okumujja mu komera ate omwagaza ki okumuteeka okumpi naawe n'obulamu bwo ebintu ebyo nabigamba ku lw'okuba gwe wali okyali mulaavu ne Doniasia waŋŋamba ekigambo era nenkola ne statement ne ŋŋamba ono gw'olaba mulamu wange mukazi wa Jibu Doniasia ne yeegaana Jibu maaso gange nga nali naye ne Jibu ompuliriza bulungi ekiro kiramba ne twawukana nga buli omu agenda kwebaka kulwokuba noŋŋamba nti ate mukazi wa gundi wa manejawo wa Faruku naye nkitegeera nti nno yeegaanye ono ku lw'okuba kati ayinaani Faruku ku Faruku yennyini olunaku lwe tukola interview ali ku Climax era omusajja omulala mukwano gwange yanyanjulira Doniasia ne mugamba ono Doniasia si wo wa Faruku era Doniasia ne yeegaana Faruku mu maaso gange omulundi ogw'okumeka ogwokubiri ng'alumiriza nti kati mukazi wa Alex kakati ngenda kukomaawo kubanga gwe ogenda kuva wano ogenda otandika okunoonya Alex kankuwe naawe homework kakati ekizibu kitone ky'olina kulowooza nti n'abantu bonna balina kubeera mu mikono gyo waliwo abantu abatalina kubeera mu mikono gyo nkusaba ekisobeeko wookikomya ekyokubiri todda mu ntalo zino entalo zino tezigenda kuggwa entalo zino teziggwera mu kamera nze omwana omu nali ne David omu ebiseera ebyo emabega yampuliriza nakola ekivulo ekapeeka ne neewola ssente naye nali siinayo mmotoka yange nga siina musingo omukwano gwange omu yali second manager mu kagroup ke twali tukoze ng'alinayo emmotoka ye naŋŋamba muwe $5,000 mpaakinga emmotoka ye semutonga omusingo ompuliriza wengipakingayo $5,000 ye gyampeereddeko omusingo ne tugenda ne batuwola miliyoni mmeka 5 ku miliyoni in fact batuwola miliyoni naye nga tuzaamu mmeka 5 nenkwata $5,000 nengawa nanyini mmotoka ez'omusingo nenkwata miliyoni 3.5 nendeeta ebyuma nekyo nebeerawo nenkwata tiketi za ssente ezo nembagamba nti wezimala okuwera mu muwe era omusajja baamala ne bamuwa ssente ze wetwavaayo ku makya omwana y'omwoyo yajja n'agamba mbuno nze nabbye emmotoka ye n'egitunda kulwokuba twakola endagaano okutwewolera emmotoka ngaomumanyi kabuzi kanti bakola emmotoka ntunzi Jesus saagala nakumwogerako kuba mwana muto era wuliriza ekyanyamba okimanyi we yabyogera engeri gye byaliko obujulizi n'abantu kubanga ne bali basasula ssente sinze nazisasula abudunyugunya jebibye muganda wange Brian be bazisasula ono David omu yaliwo nze ate saaliwo kakati we bazisasula nze saanyega muntu sagera mu kamera kuprovinga butuufu bwange byamala ennaku meka ne biggwa kitone nkusaba toddamu koonoona buddebo kwogera ku Doniasia temuddamu kuboogerako gwe kyoba okola kiri kimu kola emirimu gyo nga we girina okugenda mu maaso ekyokubiri nsaba abantu mwenna gye muli oba oli ku sayidi y'oyo omuwala oba oli ku sayidi ya kitone mwe mugende mu maaso ne bye mulaba nga mu likodi bye mukola bye muzimba ne bye muteeka ku Facebook abaana bammwe bali besanyukira okubeera nti mwali bannayuganda balungi nga mugenda muddamu we muti bino ebyobigambibwa ebyobutwa nti baali baagala muwa butwa baali baagala kumutta ono mwannyoko wabiwulirako tobiwulirangako nabiwulirako era abo abaana nze nabasangayo kyampaliriza okuvuga n'engende wa kitone nasanga nono nze saasangayo kamu naye yakanyanju baaliyo obuwala bwenkanankana bumeka busatu ne mubuuza ne mbabuuza bano bannyanjulire naŋŋamba ono muwala wange wakudduuka ono muwala wange abeera wano akola wano ono muwala wange muto wa Doniasia ompuliriza bulungi era boogera olulimi lwe lutya leero teyannyonnyola bingi wamala okubaanaga ne mugamba ng'olina famire ennene ewaka nambuuza ate naakola ki okitegeera bulungi kati wankubira essimu ambuuza oliwa mugamba siriiwo
nali mitiyana nangamba nkubulire nti abantu baagala kunzita konze baani nangamba simanyi naye nkwe zirimu abantu bangi ne bangamba mulimu ne Doniasia ne mubuza baagala kutta batya bagenda kukuba mazi nagamba nyina olukore naguddemu kyokka ate ndina omuwala waani wa Doniasia waka ndye mmere bo bennyini gye bakoze eki gye bafumbye ne mubuuza kakati ate omuntu gwe weekengera lwaki obeera naye ekyokubiri Doniasia Kitone okujjayo okumweyimirira bannaye baganda bange mbasaba kino mukitegeere mbeera ne David omunze nyina abantu benneyimirira ku David omu ng'ayagala bakwata nga siwandiise endagaano ompuliriza yajja lumu n'obusungu nga tebamuwadde ssente ze ne muzze ebbali ne mugamba kati kino okikola ku lwange okitegedde era ne mugamba tokwata muntu oyo yadde bo baali bafunye obutakkanja abanja ne gwe babanja naye wembanga nze neeyimiridde Devicom ompuliriza bulungi naye Devicom n'atandika kunnwanisa kunsuula ompuliriza nga nze nkweyimiridde ng'ate gwe otandise kunsuula nsobola okusigala nga nkweyimiridde kitegeeza omuntu olutalo olubaddewo wakati wa Doniasia ne Kitone lubadde terwetaagisa na Kitone kukubira Doniasia simu nti nzijayo okweyimirira kwange Kitone ekisooka ayagala nnyo obulamu bwe ekyokubiri Kitone mutiitiizi atya nnyo ekintu ekimukwata ku mubiri okitegedde bulungi ekirala Kitone atya nnyo n'amalogo omanyi ffe gye twakulira mu nsi ndala ffe baatulogaaloga bastep mother baffe kino nkyogera lunywe kuba tata wange gyali mulamu alina obujulizi ku ekyo kyenjogera oba okitegeera bulungi baatulogaaloga nnyo bastep mother baffe ekintu Kitone kyatasobola kuzannyirako ne woba omumanyi tasobola nze nasanko Kitone ng'akutte obupale obw'omunda ng'abwokya ng'agamba nzikozesezza nnyo engeri gyekiri nti nno nnyina kuziggyawo bujja teriyo muntu alikola ki alizambala yadde zitwala awalala oba okitegeera bulungi kakati Kitone awo tasobola kutuuka ku extent eyusa muntu bupale wabula n'ekirala naye omuwala ayogeramu ebirungi n'ebikyamu naye nsuubira essaawa zino alina kwogera butwa buki bwereere naye tasobola kubeera Kitone tosobola kubeera Doniasia ne Doniasia tasobola kubeera ani Kitone nze kyembasaba mwenna babiri mwali mubaddeko babiri nga muli bamukwano essaawa zino toogera ku kintu kyakweyimirira mwana oyo naye tetwogera ku ssente enkalu Kitone ze yakwata ompuliriza bulungi ng'ataasa omwana oyo nze kyensaba kiri kimu engeri kirimu nakyo tetukyogerako ompuliriza bulungi Kitone weesonyiwe kamera ng'oyogera ku Doniasia bano ab'omukati bakwata omukazi omu ne bagamba n'okumwogerako mu puroguramu yaabwe tabo okitegedde bulungi wewe nga batusobola okukomaawo naawe kennyini naawe okwogerako oyo omukazi manya nti tabo mwesonyiwe kola mirimu gyo ye Katonda kye yakupulaningira omanyi twabonaabona nnyo kati abantu bawulira tutandise okufunamu kasente ate babi nnyo naye banekamba buli ekintu kimu akasente tugenda ku kale mwayingira mu sekita y'abasenga yakubuuza yekalu kati ngono nakuddamu Duncan omanyi omusajja oyo kojja Kitonsa ebintu bino bigudde kusuna yalinga yali abyogerako dda ali natulako ne kojja Kitonsa nga twogera ku Kitone oyo kumupulaninga engeri gyagenda okubeeramu essaawa ntuuza ennungi nga 3 nga Kitonsa ngamba Kitone oyo omulaba era nze n'okuwa Kitone okuwa obwa Faruku okubeera manager we ife nze kyansa n'okunzijjako nga nze sola kuvuga mu motoka kuba Kitone yali aguze emmotoka ye nga weeri nga yeetaaga omuntu anamuvuga anakola ki amutambuza naye nga nze obudde sibuyina Faruku wajjira ekyokubimmanyi agamba muganda wange Eddaasi oba gwe munnyini Doniasia omumanyi bulungi simulabanga nako tomulabanga nako kakati mbadde njawo ayakumanyi mbadde njawo twala obudde bwo olune Doniasia ye kuba nfukirira mbadde nkira yage bamwozesanga empale kati olune Doniasia kuba sobola okwozesa empale level gyalimu kuba omuntu ayoza empale abatekera obanga ali mu mbeera mbi nnyo okitegedde bulungi Doniasia ogenda wakitone era asobola ku apartment Essalama Road era nga ya bbeeyi era Doniasia gwe twogerako tabadde siga nti ali mu mbeera mbi nesayo bakota akwata muzita za iPhone zino esinga kuya Duncan kakati Faruku waliwo ebintu byokola ngo bikola lwa kunyigirizibwa kitegedde bulungi Kitone
waliwo omwana omba muyita TikTok sonyo muyita yani omula yalwanya ku parking bulisha cash bali batwala alien skin n'atagenda maybe lwakutwa ba TikTok babeerayo n'akuba laptop n'ajasa Kitone n'agana namujje mu komera enansana nze nali simanyira musangaawo namuŋona yes musangaawo mubuuza atono yali nanga atomumanyi ne mugamba nanga bulisha balwanye mva kumujja mu komera ne mugamba omuwala ekizibu ekibasumbu amumanyi muli baserebu nangamba anzi nadengenze kubanja sente zange ne baza nalongo Kitone okuba yanzijeyo nyina omwana amuyita John Wule ng'akola oluyimba ngamba Kitone njagala Doniasia ne Bulisha Kasi bankolere challenge nankwata mitwala ameka ngamba Kitone gampeere awo walunkolere Kitone yanko yanangamba ya Bulisha Kasi angambe yagala miliyoni okutali musango ne mugamba yetajjukira kontu bamuyambyeko n'omujja mu komera namugamba wandi kimulazeemu ko nangamba abaana abo bafuuka baserebu ne mugamba kati gamba Doniasia akole ki akankolere Doniasia n'akakola kati bageza okulaga nti Faruku abantu abasinga bonna omuntu osobola okumukolera ebirungi 10 n'okolamu ensobi etya kangede wa mawa Kitone muwulira senga muwuliramu olwa senga muwuliramu olwa motivation speaker muwuliramu genda eggulu kati ebintu biyinza okuba byekuŋŋaanya nga mulimu entalo z'eggulu oba abadde ajjayo akasente oba yayingirira omulimu gw'abasenga oba politics kakati byonna tulina obitaganjula tutegeere oba omutima gw'omulungi gwe gumukubya byonna tulina obitegeera kakati Faruku ekirungi nti kupano wano abantu baawo oba ebbanga lyonna tutambula nze nsanga abantu ne mbabuuza lwaki bagobera Faruku oba lwaki balaba Emboozi Mukati nti okwogera amazima kiba kirungi kyekisookera ddala okola ki kumeni otwagaza kyekisingira ddala kumeni Kitone tebakulimba teri amuwalana lwa mulimu gwe yayingira gwamazeemu emyezi 6 ne lw'abantu wano tulina ekizibu osanga omuntu ng'ayagala kamiliyoni bw'osanga omuntu ng'ayagala kamiliyoni ayinza n'okukuba kubanga Kitone nze nkujje ku audio in fact jemba akoze bulungi okugamba nti ebintu bigenda ku record lwaki nze njogedde ebyo byonna nti manyi abalabi saagala balimba ngulede audio nabo bakola ki bazuulira ez'omusajja Jeefu neza Kitone in fact n'omukazi olinze sinnamwogerako naye nabbe esinze ku za omusajja Jeefu gwe bagamba kiweewalede gwe yeeganye nti siye muko era mbadde nsubira Devicom okugamba nti Jeefu ebyo tabyogerangako ng'awanyisiganya naki na Kitone ekirala nebaza nnyo kiweewa nti azze n'alaga kikye bayita oluganda si kuzaalwa muntu nti Faruku sobola okubeera wano n'ofuuka muganda wange kati ono yagambye nti oli teyali muganda wani wa Donasira ekyo kikyamu omuntu asobola okubeera muganda wo mu ngeri yonna n'afuuka muganda wo nga nejjemba watulaze ali atya muganda wa Kitone ekyokubiri alina kyagambye eky'omwana wabuyako oluyimba lwa Sebata nti wosikyala waka n'ensanga ewo Faruku nga kapa enywa amata mu ddiiro zisobola butakinyumya n'endowooza nti bulijjo teriira mu sowaani natambula ne Kitone okumala olunaku lulamba ne tugenda kalenda nga tunoonya bbaana ze nga David gundi teyazikubye ng'omusajja gwe twogerako nga yasitula omwana okuva ku makya mpaka buki kwolole namusanga kati nze nekugereganya omugenyi oli ti omugenyi singa asanga ewuwo abaana ne bajja ne batabuuza jemba ye musajja omuganda era abayo nga baga nti abaana bawayi tebabuuza si bwe kiri muganda wange so embeera bwetyo bwekola ki bwetambula omukazi bawa wa Kitone omusajja gwe bayita Jeefu yagambye omukazi yakuyamba n'atunda n'emmeeza n'atunda ne tiketi ebyo odi abantu bazirina weziri omuwale yakuyamba mulonkiyo n'atunda tiketi n'atunda n'emmeeza lwaki omuyisa bw'otyo oba kitegedde Jeefu bw'ayogera ezo audio za Jeefu bawani
wa Kitone njagala kubuuza Mawa njagala mbuuze Mawa ekibuuzo nti oyo omuwala yali tagwanidde kutunda tiketi za Kitone na kutunda mmeeza ze era we yatunda ebintu ebyo walaba nga wajjudde nnyo yatunda mmeka okitegedde bulungi Doniasi ye kyonna kye yakola ku show ya Kitone kyali kimukakatako okukola ki okukikola kubanga ne Kitone alina bye yali akoledde Doniasi ya ekyokubiri ekirala ekisoka kya byonna oyo yagambye nti mugema nga temwogera kyekomera ekyokubakyogera kyekomera neyanzege Dankani ne Mawa mbagadde nnyo munyumisiza programu eno mwebalire ddala omanyi nedda Dankani ayagala anyize maze banga ne Dankani ayagala nnyo amazima kakati ne Mawa musajja asengejja ebigambo naye lwakuba ekibi kya Mawa oluusi awaba kakati mbadde nsaba ntegeeza abalabi bannange bannayuganda mwenna abali eyo ensobi weeziri wakati w'abantu babiri wakati wa Doniasi ne Kitone Nalongo bonna balina ki ensobi naye ensobi zino zikirangana obuki obunene saagala njagala nakugjawo obulimba bwamma bwe yakoze nga nkyali mu audience n'agamba mbu nno Kitone alaga abasajja bayagadde nsaba kutegeeza mukulu Mawa nti Kitone ye muntu mu nsi ateegaana muntu gwayagadde era mwenna abali wano musobola okunjulira obwo bulimba nsaba microphone wenadde wa mukulu Mawa nga tanayogera kintu kyonna abusaanyeewo Kitone teyeegaana musajja gwakoze eki gwayagadde nabula ensonga zino we zituuse nze ngamba zaafekitinga Kitone ziri mu kubuildinga ono omuwala abadde agudde kakati kulwokuba bano bali mu kwezimba balina kunyigiriza ono gwe balina okwezimbira bajja kwogera ebigambo bingi ebyobutwa naye Kitone gwagenda okubawa ebyokwogera buli wonaavangayo n'obaddamu nze mbadde nkusaba toddamu muntu yenna baveeko boogere bano bannayuganda bategeera era n'essaawa zino balonzeemu mu nsonga zetukoze eki zetwogedde si buli ali bwano nti ayogedde ensonga nga bagitutte nze neebaza abalabi ba Emboozi Mukati kubanga mbawuliza nga mu appreciatinga mbasaba amazima ku nsonga eyo ndekereyo okujoogerako nga njikomerekereza wenti abantu babiri balina ensobi bonna babiri mumpuliriza bulungi naye waliwo yali akoleddeko munne ekintu ekisinga nawe kyewali egombye okukolera nga tewali musasuddewo otyo judgment tugirekere kabaka Katonda gwayagala okumanya bawa Kitone omutuufu tujja mukulaga nga tumaze okukola omukolo gw'okwanjula tujja mukulaga nga tumaze okukola omukolo gw'okwanjula sebo nze nabadde njogera mbuuza Doniasi oyo omukulu mubuuza Doniasi weegatta otya ne Kitone wekitegedde Doniasi ngamba nze ogende wa Kitone njagala okugamba era yasiima nnyo Kitone okubanga yamujja mu kkomera era namubuuza gwe weegatta otya ku Kitone kyekibatta era nze natuuse n'omugamba nti baŋŋamba birimu omusajja n'agamba yo omusajja waali naye Kitone yantwalayo nga ndaga nti si musajja we omusajja we yitale dindako Kitone Doniasi amubuuza weegatta otya ne Kitone n'agamba bwe ngenda ku Sereni Nalongo Kitone mu bintu byayogera mulimu bibizimba mbadde nsaba muleke ebibi ebya Nalongo Kitone ebitabazimba mubizze ebbali muwulirize ensonga ennungi ezimuvaamu nga zirina kye zibongerako mugende nazo mu maaso ekyokubiri
nsaba abantu abo babiri bakkemu mwoyo wa Katonda kuba baali babaddeko awamu basonyiwagane mu mutima mulungi kubanga ate batandise n'okwawula mu bannayuganda abawagizi baabwe kitegeeza nti bo bakoze ebintu byabwe nga tetwabatuma ne batulaga nti nno bali wamu era bayambaganye bazeera ne batulaga nti nno bakoze eki baawukanye musobola okulinnya buli omu asobola okubeera mu kiti kyalimu nga talinyiridde munne musobola okubeera nga buli omu afuna nga tagenze mu nfuna ya munne. Kakati nze nsuubira ebintu bya Muzaata okusinziira bwebiri omwana bwe baba bamuwaakake n'akatunda akonyinza obutakalabako ki buzibu bwe babanga bw'aba atunze omuki omugabo gwe naye okutunda ekijja kwana wulidde agamba nti tebagenda kutunda wano taata we yeebase nga nkyaliwo n'agamba abakyala ababiri kati abakyala abo ababiri simanyi bane Hajjati yabaddeko Hajjati ono Hajjati Kulusumu bakyala ba Muzaata kibomanyi ani mukyala Muzaata nze gwe mmanyi okusingira ddala ye mukyala Kulusumu oyo gwe mmanyidde ddala okusingira ddala owokubiri yoli mukyala w'endooze yali omukulu ego yasookako yali tajja nnyo mu bino mawulire mu kabbinkano ka social media naye ono yajja mu kabbinkano ka social media ye ali mu luko olwagala okola ki okutunda nekyendowooza nti yandibadde akyesonyiwa kuba wa Muzaata bw'oba ozaddeyo omwana era abantu badde batera okwogera wano nti balabika tebali bulungi nnyo mu byenfuna kubanga enfuna ekulondooza n'ettaka liri otandika odditunda mutandika oddirya tekiba kirungi so nze ndowooza famire ya Muzaata abasigaddewo mbalwanirire ekijja ekyo kulaba nga tikikola ki tekigenda ate ne mukyala Kulusumu nze ndowooza teyandibadde mu abo abaagala okutunda naye nga sikakasa nti mwali anti bw'ogamba abakyala babiri nga naye yali mukyala ng'era yazaalamu omwana alina n'omugabo omanyi mu byafaayo simanyi oba olina omukyala n'omwana n'omukyala bw'omala omuzaalamu omwana n'omuwoowa kyobulaba abamu tebaagala kukola mpete era nina muganda wange yalayira n'agamba nti nze kankome ku kwanjula naye ebyempeta sijja kukola ki bikola kubanga aba alina omugabo gwe gwateeka okukola ki oba yagendeyo n'azaala mu bamawa oba yazaala mu baani aba alina omugabo gw'alina okukola ki kati omuwala oli waava naga nti abakyala baagala kutunda kitegeeza ne mukyala ono mwaba mwali naye nze kyendowooza ngaabwe tubadde twogera nti ebiseera ebisinga tubadde tumugamba nti asooka ave mu bintu by'amawulire kuba buli kye bakola ogeraba nga amawulire gavaayo gaboogerako abantu banzi batunze ebijja ewaabwe oyinza olaba nga lagafaayo alina kye yatunda naye nga teri amwogerako kiweewanga oluusi naye ekijja yakitunze naye nga ne bana ababaawo ke bakola balina okujja muki mu mawulire so nze ndowooza beesonyiwa ebintu by'okugenda mawulire nga bakola Kulusumu bw'afuna omugabo gwofuuse kwa Kulusumu siba kiri mugabo okuva wa Muzaata ate badde kufuuse kwa Kulusumu ate nga oli nabo bafumbo kitegeeza ne akemu bayinako omugabo era kati asambira mabega agamba tukoze tuti era era y'omu kwabagenda osooka ofuna bakiri nedda kati ng'ogamba nti Shakibu engeri gye yakola Nika ne gundi nezali nti abeera alinako kasheya Diamond bwamuwa oba nga bazize mu bino ebya Semwanga babaze mu bya Semwanga nga bafumba abalina omuwako sheya kati era mu bantu abali abafuuyirira akagale bagabana ettaka akira mwasula kaladi akaladi takavaako kati agamba bannange oba tukoze tutya Faluku ate lindako oli bw'aba agambye nti abakyala babiri era Kulusumu y'omu ku bo baagala kutunda kati abamu ku bo kati akira mwamugamba tutunde eno ekyemmanga naye nga nsengeno ga Faluku nti mu bulamu omuntu waba afudde bane tulemenye okulaga njala ng'omuntu yakafa tulemenye okulaga muntu nti bulijjo tusabirira baneesoofa ddi baneetunde bino ebintu Faluku naye bakuwadde omugabo Faluku aninze bampetako eyo mu kyalo kati naye olw'okuba ndi muzeeyi yalimba yafa ngende nditunde oyina ddi kulaakulanya kusigala waliwo ebintu byolina okusigazaawo ng'ekijjukizo Faluku muge nti tuufu tata waffe yakola talinga tata wa Devicom oba wa Kiweewa okitegeera yalekawo akataka naye naye nkoze nti kabeerewo nange nkalekemu abaana n'abazzukulu olya naye gwe bw'olowooza nti omuntu bwe bakuwa oba basigaza omugabo ate Faluku ebintu byonna ebiriko ettaka eririko ekijja ebintu ebyo biwanga ekitiibwa
anti buli bw'otandikiriza ekintu ky'okugenda ng'otemako nti nze nzijeko ewange maama baba wakola ki ate babakulaakulanyawo tebakuwa kutunda anti bw'otandika ettaka ly'ekijja noga nze ntemyeko akali nga tunze tomanyi okaguzizzaani Faruku akagenda gakuza bano bagamba n'ogwo bo baagala kugaziwa wabula batandika naako okitegeera omwaka 5 ku 10 mugenda okuddamu bala nga ali ku 10 ku 10 nga mukulu nga owekitiibwa nga omugenzi Muzaata bamunyigiriza wano otakera kyemugamba nga bamunyigiriza ku kisenge mukubanga bamunyigiriza ku kisenge kitegeeza naye gyali tayinza kuwummula mirembe agamba bye nakola ate kati bantadde ono banyigiriza naye singa ozimbako ebintu naye abeera musanyufu ab'ekika kya Muzaata bakolewo projects bakolewo bukozi projekiti baleme okutunda si solution Faruku tule bantu bangi abatunze ettaka ly'ebijja nga nakati bakaaba singa dyeni ebadde ekkirizibwa bandi kikoze olayinza okuba nga si muwala wa Muzaata uno ayinza okuba nga si muwala we nga ye asazeewo ali mu kkuba etambula ali ku lucula kubanga wanaamala okutunda ne bano bakulusuumu namuzajja gatutunde gundi ani andi bonna Akira bonna be bamu abo ate wakana ki Akira majagamba ta tutunde tufune amaka byakulusuumu bivunanyizibwa kwa Akiramu ate awo abazze mu ddiini abitundira mu mateeka obusiramu we bugamba era ne muwano mu kulwanira ennyumba nga bagoba ku Luthumu mu nnyumba omukyalo oyo mwamulabe yali agezaako n'okwagala ndoozo tweyambulira ng'abaana abo nga bagoba ku Luthumu mu nju yali agezaako ng'agamba ku Luthumu ennyumba tajja gisulamu omuwala era mwasula era mwebasula ne Akram olireka kulimba bantu omuwala ayagala okutunda alabika muwala wa Bugirita okitegeera singa ku Luthumu yabadde ayagala okutunda singa ekikonde ekivuga saawa eno ku Luthumu namulabye nga yayagala okulwanirira baleme kutunda wantu awo wabula nja kugenda n'ekyobuyisaamu kyebagamba oli atunda mugabo gwe tatunda bijja byagundi si byatunda atunda bye baamuwa naye Bugirita nga ye kimukakatako nga bwe yali alwanirira amaka g'omugenzi nga bagamba gasigale nga buli muntu asobola okukyalawo yandigambye muwala we kyokola ekijja tuleme kitandika kikendeeza awo ekyo kye batandise bali kendeeza ttaka lyakijja sikiwa nti nekijja ettaka lye batunda omanyi ki yazitunze genda kukola kigoba bagambeko nti yafumbirwa gyagenze bali banamukiza omuziikayo tebakulimba tekiyinza obutabeerawo bangi betulabya abawala ne babakomyawo ku bijja byabaki byabataata baabwe ekintu kye bali okukola bali mukendeeza ku ttaka lya kika awali omusajja buli mugwe yali atya mu ggwanga wano sikiwandi singa Muzaata abadde bwali ng'era yabawa omugabo gwe nga gubawadde mulamu yandimukiriza okukola ekyo saawa ezo kyali mu kukola bandigambye kitaffe ki kye yandiyagadde tukole saawa eno ffe tulina ettaka ddene eryaffe twadira netuteekako abachina balinako project just lease tuli badembo bagamba nti kati mugende obaki ekyo nze ndaba kye bandigize ne batuteekako project ate yandibawadde ssente after nga ejje bawa ssente okusinga okutunda kubanga saawa zino mugenda kuguza omuntu enkera atayiwa amagye abagambe ne wano ntwalawo ku kifuba kuba we bali wasava tezijja kuvaawo kubanga abakazi bo bennyini ababiri tebakwatagana ku Luthumu ayagala ebintu olaba ku Luthumu yali agamba omutabani we ye musika ng'ate gundi Bugirita agamba balina mutabani waabwe ali mu Amerika ye musika olwedde ekyo kite kijja kuvaawo enkaayana weeziri ne ekittaka baleme kendeeza we bagenda baziika tujja batwala mulimba abantu ekyasakozi katini nnyo mukama abanga atuyambye mu bulamu bwaffe tuwa abaana baffe ebintu nga tukyali balamu nakunyumizaako mukwano gwaffe oli taata we yafa mu wiiki munayita Duloni mu wiiki ey'okubiri n'aleeta kawundo mu mwezi gumu yali alina emmotoka mmeka no bino byebagamba bituufu kikulaga omwana mu bwongo bwe yali ayagala kuvuga mmotoka ng'omulemesa naye nga muzeeyi takola ki tayagala kyonga oba olina ky'olina era jingu bali ku muto ne muzeeyi oba olina ky'olina omwana wo mugambe nti nze wano wawo oluwaddemba okutunda
gwogenda obonebone n'ensi kati ono omwana alina ebintu bya misinga kubanga sakozi mu bwongo weebuuze wootunda ettaka oba ogenda kugula ki kubanga twagala kugula mataka wootunda ettaka oba ogenda kati ono omwana alina bya misinga ayinza okubanga amisinga hama kyokka atunda ttaka kugula ki kati kyekibuuzo ekiriwo twala wa musajja atunda ttaka agenda kugula ki atunda ttaka ettaka lerisembayo mu bintu kyekyo buli muntu yena akolera kuba na ttaka David nsaba amenyewo statement bannaye. David nsaba amenyewo statement gyagambye mbu abaana tubawe ebintu nga tuli balamu ekiri mu kubonyaabonya abo byebyo ebintu bye baagaba muli mugamba mbu nno oli atunda mugabo gwe baakola ki gwe baamuwa abaana bano abaana bange mwena gye muli we mukulanga njagala mulaba akatambi kano nze bampita Jemba Joseph Kiweewa ndi musajja mulangira ndi mutabani w'omulangira Kiweewa Gerard ndi muzukulu w'omulangira Kayondo Lawrence nsibuka mu Ssekabaka Cosma Kikulwe mu Gomotoka e Buwazi nze siri mupakasi w'abaana bange nze siri mupakasi wammwe nze siri mupakasi w'abaana bange nze okubaweerera n'okubagulira engoye n'okubaliisa nkikola lwakuba buvunaanyizibwa bwange ntuukiriza butuukiriza buvunaanyizibwa abakazi mwenna abanjagala nga bammwe gyonna gye muli nze siri mupakasi wammwe ekyokuba waayo ssente okubazimbira n'okubagulira amataka nkikola kutuukiriza buvunaanyizibwa bwange era buli kintu kyonna kyenkoze n'entuuyo zange kyange buli kimu kyengula kyenkoze n'entuuyo zange kyani kyange munsabire buwangaazi nzire nga ntuukiriza obuvunaanyizibwa bw'obbaliisa n'obbaweerera mugende mwekolerere era nange abagamba bino jjajjammwe si yeyankolerera era ne jjajjammwe kitaawe jjajja Kayondo si yeyamukolerera yamukuza buki bukuza era mbasaba bannayuganda mulekerawo okutiitibya abaana byebyo ebyana ebiri mu kwonoona buli kimu kye tukoleredde mu bulamu byebyo ebyana ebiri mu kwetta ng'abaana ba muntu omu ye maama ye taata ne batandika okwetta ne beewa obutone beekuba amasasi olw'ebyenfuna kulwokuba basuubira kufunamu mmwe mmwe kennyini mmwe abazadde mmwe bisiraani by'abaana bammwe abo abazadde obalaba byebizibu by'abaana byabwe ogwoyinza otokeera ku makya n'ogamba mbu nno nagula ennyumba yange mbweno ngiwadde mwana mulimu abantu abakumya ebyobugagga nga babikuuma okuva ku mirembe egyedda kambawo ekizampu nga bakyabiyina mpaka leero ensonga lwaki bakyabiyina kubanga tebiriiko bwa nannyini kankugambe awo olaba mukwano waani oyo ali ku liizi nannyini ttaka bamuyita omwana w'omwami Kulubya Ssenseko famire ya Kulubya Ssenseko ekuumya amataka gonna geeyina gali developed mu bakampani amalala naye nga gaabwe kubanga famire ya Kulubya Ssenseko teyakwatako yiika emu n'egiwa omwana omu Devika omu mulwana yatuuka okufa nga n'okukola takyakola ng'abaana be bafuna omusaala mu kampani ze ompuliriza bulungi n'abafamire y'abamu ompuliriza bulungi essaawa zino okuva mulwana we yafa ku lw'okuba teyagaba bya bugagga biwa bantu kinnoomu n'abikutulakutulamu kampani ya mulwana ekyagenda mu maaso bannaye tegenda mu maaso yagwa mukwano yafa teyafa kampani ye tegenda mu maaso ekintu kyonna kasita okikutulamu madivani n'otandika okugamba munono kamuweyo kapiisi kano agagana golaba gasiru tegakyayagala kukola gabeera mu bwenzi gabeera mu kunywanjaga nga galinze tufe gatwala ebyobugagga byaffe kyova olaba agaana gatta ne bazadde bamwe nze abaana bange siri mukozi wammwe siri mupakasi wammwe abakazi mmwe mundaba ebulabi temunsubiramu kya bugagga na kimu sirina kyendibawa buli kyenkola kyange nammwe kyemuba mukola kiri kimu mulekerawo ogabanya ebyobugagga eri abaana bammwe kubanga abaana bammwe kyemulina okubakolera kutuukiriza buvunaanyizibwa babbaweerera bambaza kubaliisa mpaka bave mu maka gammwe bagende beekolere omuzadde omusanga agamba tukolerera baana abo basiru mwami Kiweewa ono mwami Kiweewa yazze mu kati wano naye simanyi oba amanyi nti wano
bwe tutambuza kubanga ensonga tuziteesaako kati kyaleese omulamwa mutuufu naye kampani eyawukana n'ettaka zamenye zonna kampani mukwano is a company lindako is a family business ga company naye ettaka ogamba nti ettaka ekyo mukwano ne ani ono mulala gwagambye bakola company mulwana bakola company esobola erina ba shares eyina buli omu so tebaga nti ekyo kintu kyomu wabula kya family nga company byawukana kiyinza okutwala ebbanga omuntu okitegeera kiyinza okutwala obudde naye ekirungi nti ensonga zaffe olumu tuzisindika mu balabi mwami kiwe yajja funa obudde agendeyo nga tutaddeyo alaba abalabi kye banaakomitinga ti kampani n'ettaka byawukana otegedde bwokera n'ogamba eri mukwano kampani ey'abajjajja ne bajjajja abagisanga teryasobola gikola ki bano abalizinga mukwano tebatunda ttaka eryo webale nnyo ye point gyenfunyemu okegera ti bo tebalirizinga ate na kampani esobola okuba nga y'abaana nga ya family era bonna bafuna ya family kyentegere mukyamuzeeyi nti bw'okwata ekintu kati kanze nga okusinga okiwa Davico mu muntu omu ekibantu kirimu ffenna kiyinza okuba ekizibu ky'okutunda okitegeera kati ono kyeki kyagamba nti kyekya kampani ti kampani tosobola gigeragera nga ttaka lyojja Faruku noga nti Davico mu kyekibanja gwe jatwalako walina wali wo okitegeera nti gwe oli waddembe okola ki okutunda naye singa eba nga yagikola mu kampani no Muzaata yalina Muzaata and others bwe babanga Muzaata and others basobola okwekumaakuma ate wabona ekita kyakola ennaku zino oluwa agula ettaka nga ekyapasako kaviyeeti nakyo tosobola kutunda okitegedde bulungi oba twakoze kampani oli assaako kaviyeeti onkyagetawo okunnyonnyola nti fala okusobola okukola kampani naye nga ya family bashauri ofana abalimu tukirina ekyo abasinga tukirina nze kampani yange bagiyita Batiibwa Events and Marketing Agency ompuliriza Batiibwa eyo nagibbula mu jjajjange eyagula mayiro kwe batuziika jjajja wange oyo saamulabako wabula yali mulangira Batiibwe we yagula mayiro eyo gye tuliko kwe batuziika bazzukulu be n'abaana be yajjanga awa ebibanja nkwadde yika 5 nkwadde yika mmeka bajjanga nabo bagabira abaana baabwe mu lunyiriri lw'abakitange taata wange jjajjanga omugenzi awumule birembe gwe banzibulamu amannya Jemba Joseph yazaala abaana bangi abaana be n'omusika we abaana bana beewa obutwa ne betta lwa ttaka ly'Abatiibwe lye yaleka yali mugezi nnyo kwe kumubbula mu kampani yange ndi director mu kampani eyo abaana bange bonna basatu ba director mu kampani eyo ompuliriza bulungi naye nze enkola oba okitegeera bulungi oli waddembe okugulawo kampani yo n'oteekamu olunyiriri lw'abaana bo ate oli waddembe era okubanga ozadde omulala era naye n'ogenda n'omwongerako okitegedde bulungi nze kyembadde ntegeeza mu kyo tusooka tulekerawo okulaga abaana mbu bo bennyini betukolerera bagenda kututta okitegedde bulungi ekyokubiri wetumala ebintu byetukola tubireke nga buli omu talina kusalawo ng'okusalawo kwa bonna osanga tuyinza okubiwangaaza kubanga tugezezaako ekyokuleka buli omu yeesalirewo kiganya okubirekawo awo nze ge magezi gange eri bannayuganda so ekintu bwe kityo tetuyinza kwongerako muganda wange nga Kiweewa bwayogedde abazadde mutereeze ate waliwo omuzeeyi yanga ti abasinga okutunda ate bebali ku kyeyo because bebalekera obuyinza edda abasinga bali ku kyeyo abagenda ku kyeyo bebalina ebyapa byeno waliwo n'abatatuoba batunda bajje mu kino ekyabangi bafune ekyabwe nga bo okitegeera nti atatunda nti yeetaaga ssente kuba banazo naye atunda ng'alaba kino ekya famire okiraba nti sobola kikolamu kyenkola ki buli omu kyaba atunuulidde kitegeeza kati bwakitunda ne kivaawo ye n'agula ebuloba n'akola ekye n'atandika eki naye ntebagula ntibaavu mwebale nnyo mwebale ddala tukwatagane next time